Edda wetwakulira ng'abantu abayitibwa abalalu be bambala engoye eziyulise era nga babatwewaza nnyo ewaka nga bagamba bw'olaba omulalu kola ki duka 10 either duka ewaka oba weekweke mu nsiko watayinza kukulaba ajja kukuba ejjinja. Ng'era okulaba ku muntu yambadde engoye eziyulise nga emisinde gyokka gye tutwala muganda wange si kulwanga omulalu akuba ejjinja ku mutwe n'akutta. Oba okitegeera naye ensi eno gyegenda ekyukira simanyi oba nsi yekyuka oba abantu bebakyuka bukedde olwaleero ng'engoye eziyulise gufuuse musono. Ate ekyewunyisa nga zambalwa basereebu oba abo abantu abamu ku b'amaanyi mu ggwanga. N'ayitawo ng'ayambadde jjiini eyulise okuva eno waggulu ku bisambi mu maviivi ku ntumbwe emabega ku nsawo nga yenna kumbi ebisambi biri bweru amaviivi gali bweru entumbwe zigendera bweru n'emabega ensawo ziyulise bayiseeko ne bamutenda gati banne kyalo ya designing omulabi yeesaza akawero. Naye nga ffe twakulira ng'oyo okumulaba emisinde gye giramula mpaka waka n'onyereza ne bano nti nsanze omulalu wuuyajja olwaleero bamutenda kubeera designer bw'ayambala engoye eziyulise. Nga bw'osanga omusajja ayambadde suuti ng'asibye ettaayi oyo nga yatwalibwa ng'omuntu asinga okutegeera mu bonna baalimu. Nga era tumumanyi nti abawa lugezigezi nnyo aba yasoma nnyo aba wakwegendereza buli kimu aba muyonjo ayikyuye eba waggulu nnyo nga buli kimu gwe mwagala okwebuuzaako ye mugezi w'oku kyalo. Oba okitegeera mwana wattu olwaleero bwe bakutuma nti genda ondeetera omulalu ku street n'ogenda neyo mentalite yaffe mbu abambala engoye eziyulise babeera abalalu ojja kukwata serebu omutwale ku poliisi otuke ku poliisi bakuteeke munda serebu bamute bamwetondera omwetondera bamugabe mune tusonyiwe onalika yaguddemu eddalo. Ayinza atya okuba nga tamanyi serebu gwe serebu omusajja omuyimbi waffe ow'eggwanga ow'amaanyi? Oba okitegeera bakwate ono akulese ng'ali mu suuti bamuteeke munda mu kkomera olw'ensonga nti ebintu byakyuka. Abasajja abambala amasuuti ne basiba n'amataayi muli abagwi b'eddalu Katonda wange Allahu Akbar abasinga ne bali bwe tumanyi abakuba amayinja. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ebigambo ebyo kyewuunyisa nti ababaka ba paalamenti be bageraageranyizibwa ku bigambo ebyo be bageraageranyizibwa okubeera abagoba eddalu. Kyannaku nti ebiseera biri emabega paalamenti yaweebwanga nnyo ekitiibwa era ng'omubaka wa paalamenti abeera muntu wa nsonga nnyo ng'era bw'atuuka mu kitundu aba omuntu ow'enjawulo ennyo ku bantu abalala kubanga olw'ekitiibwa ekyamuweebwanga naye emirimu gye yakoleranga eggwanga Uganda nga babalibwanga abantu abagatte ennyo ku ggwanga lyabwe okkulaakulana. Wabula olunaku olwaleero kikwewuunyisa nti ate kati ababaka be bageraageranyizibwa kubeera abalalu nti omubaka afuluma siteetimenti n'olema okutegeera oba ddala agyogedde mubaka wa paalamenti oba agijje mu kutegeera kwe oba baamutumye butumya ayogere bw'atyo. Naye erudda ne weebuuza nti ne baba baamutumye gwe omuntu ekintu ky'ogenda okufulumya mu bantu tolaba nti olumu kiba kya buswavu kifulumya. Tusinziira ku nkola y'ababaka ababadde beekandaza okufuluma paalamenti nga baagala bannayuganda abaabuzibwawo okuli n'abo abakyali mu makomera nga bavunaanibwa obwemage nga bagamba nti bannaabwe basooke bateebwe n'oluvannyuma ababaka bano balyoke badde mu paalamenti kubanga gwe omulimu ogwabatwazisa mu paalamenti kulwanirira ddembe lya bannayuganda. Kyewuunyisa nti ababaka abaava mu paalamenti bo tebannakoowa bakyali ku mulamwa. Abaasigalayo nga bakyateesa olwaleero be bali ku ludda olw'ekibiina ekiri mu gavumenti. Naye ate abaasigala mu paalamenti balumwa nnyo okulaba nti bannaabwe ate tebali mu paalamenti. Kyebuuzibwa gwe yasigala ng'oteesa ensimbi ze osigadde ozifuna. Lwaki olumirirwa nnyo bano abafuluma paalamenti n'otuuka n'okola siteetimenti ezitajja nsa? Nti bano ababaka baagamba ekigenda okubazza mu paalamenti nga gavumenti emaze okuleeta bannayuganda bannaabwe be baabuzaawo okuli n'abo abali mu makomera abaasibibwa obwemage awamu n'okkendeeza okulinnyirira eddembe ly'obuntu akagenderere nga lirinnyirirwa amagye ne poliisi kyokka tekinnaba kukolebwa. Olunaku lw'eggulo bwe badde basuubira lipoota okuva mu gavumenti ya wakati ng'ennyonnyola ku ebyo ab'opposition bye baagisaba. Bwe bazze mu paalamenti okufulumya lipoota gye baakakuŋŋaanyaawo baagambye kimu nti abantu abaabuzibwawo
ekituufu twalemeddwa okumanya obukakafu bwabwe nti oba ddala baabula. Baatulemesa okukwatagana n'abafamire zaabwe batubuulire bulungi buti abantu baabwe bwe baabuzibwamu. Naye ng'enfunda ennyingi bazze bajja nga beekubira enduulu bannyonnyola engeri bantu baabwe gye baabuzibwawo. Gavumenti yo kyegamba nti yalemye okukwatagana n'abantu abo baginnyonnyole. Era ne bagamba nti abantu abamu babatusibako kyokka baafulumadde eggwanga, bali Kenya bali mu kkalakata gavumenti nga teri abakuba ku mukono. Bannayuganda ne beewuunya nti yeyo ensonga gye twabadde tusuubira okuva mu gavumenti. Abantu aboogerwako bamanyikiddwa bulungi. Mwe muli John Bosco Kibalama, ba John Ddamulira ne bannaabwe abakola omuwendo gw'abantu 18. Kyokka ababaka abali ku ludda olw'NRM bavuddeyo nga bagamba nti ebyo byonna ababaka b'NUP babikola bwekwasa gavumenti kugisiiga nziro. Kubanga tekinnakwata ku baabwe, bakimanyi nti abaabwe bakyali seefu. Naye teweerabira nti olwaleero bawamba ba NUP, enkya bagenda kujja bakuwambire omwana wo. Naawe lojja okutegeera nti gavumenti bulijjo gy'otembeeta tekyalimu bantu, wabula baafuuka dda ensolo. Abasajja abambala amasuuti ne basiba n'amataayi, muli abagwi b'eddalu Katonda wange, Allahu Akbar, abasinga ne bali bwe tumanya abakuba amayinja. Omanyi lwaki? Nalabye omusajja ng'ayambadde essuuti asibye n'ettaayi nga mukulembeze mu kimu ku bibiina ebimaze emyaka 25 nga kyekikulembera sayidi y'abo abayitibwa abavuganya gavumenti. Era ng'omulimu gw'ekibiina ekyo kimatiza Abannayuganda ti omulimu gwakyo gwakujja Museveni mu buki mu buyinza. Oba kitegeera? Naye muganda wange omusajja yavuddeyo n'akatutema n'agamba nti bo tebalina buzibu na nfuga ya mwami Museveni. Ekibuzo ekisooka abo omuntu gwe mutalinaako obuzibu lwa nfuga ye, bulijjo mbadde mulimbira ky'Abannayuganda timwagala kumujja kuyinza mu buyinza, mujjamu waki nga temulinaako obuzibu ku nfuga ye. Oba kitegeera? Era n'avaayo n'anenya nnyo ayitibwa akulira oludda oluvuganya gavumenti ne babaka banne aba paalamenti okuzira paalamenti ne bafuluma ne bagenda. N'agamba kati ebituuse Mpuuga avudde ku mulamwa. Atuuse tunakiseera kwagala kukwatagana n'amataayi, kukwata sipiika mataayi. Kati singa bunaabeera mpaka ekisanja ekiragwako emyaka 2 n'ekitundu nga muli eyo mutudde temukoma mu paalamenti. Ife abaka baffe ekyabaleta mu paalamenti bakimanyi. Balina okuddayo mu paalamenti. Ne ngamba Katonda wange ani onayogera bino? Nga tamanyi nti ekyo kyokka Anita Mongo kyakoze okugamba mbu yaganya ababaka okuddamu okugenda otula mu komiti zaabwe, talina buyinza mumukkiriza kukola ekyo. Naye ayogera bino ayogerera kibiina era atwalibwa okuba nti muyivu yasoma olw'okuba asiba ettayi n'ayambala n'essuuti. Mu kifo ky'okuteeka pressure ku Anita Mongo, Amongo omugambe nti sinyago ababaka bafuluma mu paalamenti olw'ensonga gy'omanyi obulungi ennyo egenda mu maaso mu ggwanga. Teeka pressure ku gavumenti efulumye ripooti ku bantu bano abaabuzibwawo, oba babatta batulage gye babaziika batuule n'ekyabattisa. Bwe babanga balamu batutwale batulage we bali. Abantu badde mu paalamenti bakole emirimu gya paalamenti. Naye ye n'agoba bugobi babaka ba paalamenti nga n'ekyabatwala ekyabajja mu paalamenti akimanyi. Ye n'akozesa n'obuyinza mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka bw'ayimiriza ababaka ba paalamenti obutaddamu kutula mu komiti zaabwe ez'enjawulo ng'ate obuyinza tabulina. Naye ono asiba ettaayi ayambadde n'essuuti n'avaayo ng'ataawolereza oli omumenyi w'amateeka ng'avumirira bano abali mu kukola ekyo ekyabasindisa mu paalamenti kubanga baakiikirira abantu. Bagenda mu paalamenti kukola amateeka gataasa abantu. Kati amateeka gaaki agabatuuza mu paalamenti okuyisaawo ng'abantu bayisizaawo amateeka babatta bussi. Omukulu n'akakasa bulungi nti talina buzibu na nkola ya mwami Museveni. Okuwambibwa kw'abantu takulinaako obuzibu, okuttibwa kw'Abannayuganda ye takulinaako obuzibu, okubuzibwawo kw'Abannayuganda ye ne banne tebakulinaako obuzibu. Bo kyebaagala kimu kulaba ababaka baabwe nga batudde mu paalamenti nga bafuna omusaala gwabwe, kalasi ebisigadde eby'Abannayuganda ebizibu byabwe bo tebibakwatako. Kati nga bakutuma omulalu ng'oyitako oyo okuba ayambadde essuuti asibye n'ettaayi ng'ogenda ogwa ku muyimbi w'eggwanga kuba osanze ayambadde damage nga gwolooza ye mulalu, kumba oyise ku mulalu asibye ettaayi. Sebo kati abalalu basiba amataayi tebakyambala ngoye ziyulise. Engoye eziyulise zambalwa basereedu. Oba kitegeera kangatteko n'ono. Nyina vidiyo gye nalabye omusajja
ayina omutwe munene bulungi gusinga ku gwange wabulaze kyemwevumako kimu avumaganya ab'emitwe eminene engaze kubanga omutwe omunene nga guno guba gusubirwamu amagezi naye ate ogwoli simanyi gwazimba ki oba bwe yalibadde mukazi waligambye babamulepinga mu kifo ky'omwana okubeeramu mu lubuto n'abeera mu mutwe kyekyagugeza simanyi munansonyo nga manye namulabenga ebiba bimwerezi yene embazi muwanvu eziringa mbayi za muwogo nga omanye ekimutta nno NUP kibiina kya Museveni temusobola kutulimba mulekera kutulimbalimba kibiina kya Museveni n'ensirikale neebuuza igwe omwagizi wa Museveni obusungu obujja wa NUP bubira nga kiba kibiina kya Mwami Museveni ngamba wali badde osanyuka busanyusi n'ogamba abawagira Museveni nga twesiimye okubeera n'ekibiina kya NUP ekirina abawagizi abangi bwe batyo nga bonna abawagizi wa Mwami Museveni kati ate gwe omwagizi wa Mwami Museveni ate gwe ovumirira NUP okubeera ya Mwami Museveni ninga katonda wange ono mutwe ono ayina mutwe oba buloka kati nze ngusanga nga mpagira NUP nga tosanga ndi mu kuyomba Kiseka awagira NUP oyo omwana Kiseka wa NUP temutulimba temutusirwa ngamba nyina sanyuka busanyusi okubeera n'omwagizi nga Kiseka asobola okulizoninga abantu n'okunyonyola abantu bategere ekigenda mu maaso ne kati gwe omwagizi wa Mwami Museveni NUP Jomani anga bana Uganda 95% of Ugandans they are all supporters of NUP. I know bango yomba buyo ngamba wali jaganyiza bujaganya wali badoli musanyufu nnyo okubeera ne okubanti Mwami Museveni ayina ekibiina kye kibaita NUP ate kina abawagizi abanje nnyo oba kitegeera era n'oteebuuza Mwami musajja gw'omutwe ogwo gwakugejjera obwerere ndi ate Mwami Museveni waki adda ku bawagizi ba NUP abawagizi ab'ekibiina kye aye n'atandika okubeera nga ababuza bantu 18 balabikako palamenti ababaka bagiza kati omwezi mulamba abantu tebabalabako tebalina wakubajja n'ekyokugamba Bannayuganda tebakirina kati ate lwaki ayisa bwatyo abawagizi be lwaki bana abana bagundi ba Olivier Rutala bali badde bakyali makomera ne bamachete bonna ngate bawagizi ba NUP eya Mwami Museveni Katonda wange bantu mwoba mulya mmere ki mwalize ne mulya ku Mpombo restaurant kubanga omuntu alya ku mmere ya Mpombo restaurant tasobola kubeera na reason capacity nga y'abasajja abo oli wagira Museveni ate oyomba okuba nti NUP ya Museveni ekikuyombya ki sanyuka busanyusi ne mutukoze bubi nnyo basajja mmwe